mu bulamu bw'ensi eno olw'ensonga nti alaba tewali amuwuliriza, tewali amutegeera oba tewali ayinza kumanya kiki muntu oyo kyayitamu. Mu ntambuza y'obulamu olunaku olwaleero nsaba twogere ku silent grief oba okukungubaga okw'ekimpowooze. Guyinza okuba si musango, guyinza okuba nti si mbeera zo, kiyinza okuba nti oyo si ye ggwe, nti ggwe ne wobeera oli ewaka nga tolina ssente togenda kukuba nduulu, togenda kukola social media post, togenda kukola status nga bwe tulaba abaana someone buy me lunch n'akateekayo. Bw'oyinza okuba nga ennaku yo osobola ogipotolinga app n'obeera nayo munda nogamba maybe with time Mukama wanaaba ayagadde kino naakivaako. Abantu abasinga bwe tuba mu nnaku oyinza okuba abamu baba ne visible signs of sorrow. Tugeze omuntu afiiriddwa, bw'aba maama wo, bw'aba taata wo, bw'aba muganda wo, bw'aba relative akubadde okumpi, tutera okulaba amaziga, tutera okulaba okukungubaga, tutera okulaba nti abantu abana abasinga withdrawing from society, abasinga ne yeekweka n'abeera yekka. Naye ate omuntu bw'aba ng'abadde ne physical grieving oba omuntu ng'akabye nga tukirabye nti omuntu ono alumwa, ebiseera ebisinga tukitunuulira mu sense of yes pain tugirabye eri physical, naye ate waliwo n'omuntu agenda okukaaba ng'obulumi bwe agenda kubeera nabwo nga yabuyina. Emotional or silent grieving oba okulabika nga okungubaga wekka, ekisooka kiba kikwekeddwa, togenda kyogerako, kigenda kukulumira munda. Biseera ebisinga naddala abantu betubeera nabo tebagenda kirecognizing oba tebagenda kiraba olw'ensonga nti toyina woolaga nti olumwa. Ebisinga abalala ekireeta kino nti tekirina na validation, like an example of embwa yo yafudde naddala mu African setting. Okuba otya essimu ku mulimu n'ogamba nti munnange producer wange sigenda kujja anti embwa yange yafudde. Bw'oyinza okuba olina emotional attachment or personal attachment to your dog, naye mu society mwe tuwangalira naddala mu African setting oba nja kukozesa Ugandan setting tuyinza obutakiraba nga kyamakulu nti omuntu agenda kutunuulira agambe after all it's just a dog, you can just replace it. Osobola ogenda n'ofuna embwa tuziraba kuno, tulaba stray dogs. Lwaki tofunayo emu n'oddamu n'ogikuuma n'ebeera ewaka. Abalala bagenda mu silent grieving because tebalina communal support, nti ewaka tugeze ex waafudde mwayawukana dda. Ani agenda okubeera naawe? Ani agenda okukungubaga naawe? Buli omu agenda gamba after all they separated. Naye abantu abamu ne waaba nkubadde yayawukana n'omuntu, abamu basigaza attachment n'agamba weewaawo nnyinza obba nayawukana naye nga twalemererwa mu bintu bya love story, but omuntu ono yali mukwano gwange, omuntu ono abadde maybe confident nga mukubira ne tunyumyamu wano na wali. Abalala waliwo ebintu abalina binnakugamba. Twakugamba omulenzi oyo tojja musobola, twakugamba omulenzi oyo tojja beera naye, kati ne tumalirizanga ogamba waayi abantu bayogera ebigambo bingi, lwaki mba nkaabirira abantu, lwaki mba ndeekaana, nomaliriza nga ate osirise. Waliwo ennaku emu ejja kati okugeza ofiiriddwa embwayo, olubuto oluvuddemu tetwalumanya nako, tugeze lubadde lwa myezi nga terunnalabika, ogenda kulabika otya nga ate olwogerako tosobola, omaliriza pain gwe agiwulira ng'abadde mama w'omwana oba ng'abadde taata w'omwana. Abalala munno ne yeetuga. Ebiseera ebisinga naddala mu African setting, ngenda kukozesa Ugandan setting, suicide is not a validated reason. Bagamba toba yetta, n'engeri gye bamuziikamu ebeera mbi nnyo, so tebakusuubira kulabika ng'okungubagira omuntu ng'ono. Waliwo ebintu ebimu ku ebyo, maybe causes, I'll say causes of all this grieving. Ebiseera ebisinga batusuubira okusigala nga tuli bagumu naddala ku myaka gye tuliko. Kikyota nalaba ku myaka gy'oliko, so nomalirizanga because you're expected to be strong oba be happy, togenda kwogera n'abantu obadde okubagamba ekintu kyonna. Abantu abasinga batwala emotional vulnerability nga a sign of weakness, nti bw'onoolaga nti onyolweddwa nnyo tugenda kumanya nti oli munafu. Yet it is okay for you to be weak. Naye mu society ezisinga mwe tuwangalira n'abantu betukuliddemu tumalirizanga tosobola ku expressing ekyo ky'owulira kuba bagenda kutwala n'otyo okutwala nti ate oli very weak. Abantu abamu kikula kyabwe, it's a personality trait. Ng'oli aguma ennaku ye n'emulumira munda n'emulumira mu kazigo gy'ali, bw'aba talinayo sayima agenda munoonya ne mumala omwezi nga taliiwo.
bw'aba talinayo muntu agenda kumanya nti omuntu ono maybe has she eaten food, yaanaabyeko ng'amaze ennaku nga tanaaba olw'ensonga nti ali mu nnaku anyolwa, n'amaliriza abasinga nga beesudde mu depression, ate olumala okuyingira depression okukujja mu kinnya ekyo kiba tekiralamu ate era kizibumu. Abalala ebiseera ebisinga ekireeta kino zibeera past experiences, nti okusinziira ku kyeyayitamu maybe alina gwe yanyumizaako n'ojja n'onyumiza omuntu ennaku yo n'agikwata n'agitwala ate ewalala. Kirumamu okuba nti nsobodde okubeera vulnerable towards you, naye ate gwe n'okwata ennaku yange n'ogifuula talking point mu mikwano gyo. Muyinza okuba munyolwa nange naye abantu abasinga bakitegeera bulala. Abalala tebalina na support at all, kyo kireetera personal grieving. Nti oyinza okuba oli eyo nga tolina muntu agenda kukubeererawo, tolina muntu agenda kutegeera kiki ky'oyitamu, tolina muntu agenda kuwuliriza ekyo ky'oyitamu, naye manya ekintu kimu nti ebiseera ebisinga toba wekka. Nti bw'osigaza personal or very silent grieving, omaliriza atogyemu ebintu ebirala nga mu byo mulimu numbness. Tuwuliddeko ku bantu abafiiriddwa bazadde baabwe ne bagamba nti omwana oyo yakoma okwogera bwe bamugamba nti bazadde be baafa nga tannaddamu kuvaamu yadde ekigambo, ekitegeeza nti ogenda maliriza oli numb to all emotions, ogenda zikiza buli kimuntu ky'owulira. Abalala ogenda maliriza olina chronic stress and anxiety, tumalirize nga tetulina nangeri gye tukuyambamu. Abalala bamaliriza muyina unresolved trauma, nti buli kintu ky'oyitamu kikujjukiza ekyo ekyaliwo, buli kintu ekijja olw'okuba nti wakwata pain eno n'ogisigaza munda, omaliriza nti buli kijja kikuba kigatta wali, kikuba kigatta wali. End result eba depression. End result pro max ebiseera ebisinga zitera kuba suicidal thoughts. Suicidal thoughts weziwiininga abasinga bamaliriza ate besse. Obutakungubaga mu bantu oba obutakungubaga kuba nti tumanya kimaliriza nga ate kiprolonginze ennaku eno, nti oyinza obutayagala kyogerako, oyinza obutayagala kijjawo, oyinza obutayagala kutandika ku dissecting ennaku gy'oyina, naye ogenda maliriza ennaku gye wandimezeemu emyezi 3 kiyinza okuba tetuyinza gipimira budde ng'ogiprolonginze ng'omwaka 2025 gwonna ogumaze oli mu nnaku nti ne moments ezandikujjukiza essanyu oba we wandijjukiridde omuntu wo wandigambye nti maybe kale singa pain waali singa kino kyekiriwo singa gundi yaaliwo singa, naye singa okwata ennaku eno maybe n'ogiteeka ebbali n'ojjukira nti kati singa waali singa tugenda mu ndongo, kirumamu naye ate bw'okisigaza munda omaliriza ate gwe ayina pain. Ebiseera ebisinga nga tudze ku dangers ate era esembayo tumaliriza temwebaka. Beba abantu betugamba nti they are insomniacs ng'omuntu teyeebaka because sleep schedule n'omubiri guno gukoowa, so maliriza olina sleep disturbance. Be bantu boolaba nti akugamba nti sotunula paka saa 11 neebaka ku makya, naye ate ogenda kwebaka ku makya ogenda kukola ddi? Omaliriza oli munaku buyo oyina ennaku munda, ogenda maliriza tosobola sabiriza, tumalirize nga tetukufiiriddwa. Mu byonna byonna nga mpumbabumba ensonga eno, njagala okugamba ekintu kimu. As a person that has personal experience with not just grief but having to deal with emotional trauma and pain, it is okay okubeera mu bulumi. It is okay okuyita mu bulumi. It's okay okulabika nga ate omooninga oba okungubagira omuntu oyo bw'aba afudde, bw'eba peti yo, bw'aba mukwano gwo, bw'aba boyfriend wo, bw'aba mwami wo, muzadde wo. It is very okay okubeera mu nnaku. It's okay okulabika nga olaga obulumi bwo because kitulaga oba kituwa engeri y'okukwatamu ne tumanya nti munnange yafiirwa muzadde we, tujja kutegeera ate tujja kuwa obudde okulabika nga ate omanyiira okuba nti muzadde we yagenda nga tagenda kudda. Mu byonna kkiriza gwe nga gwe munda okungubage ate era ne kungulu. It is very okay for you to open up and show people you're in pain. It could be emotional or physical. Laga abantu nti olumwa ate n'ekisembayo seek support. Leka tubeeyo n'omuntu omu babiri basatu betunyumiza ebitusanyusiza, betunyumiza ekintu ekiri random, betunyumiza ekintu nga kikulya kikumalawo. Ebiseera ebisinga bintu bino tukolera bikola mu love that boyfriend ogenda mukubira omugambe ensanze kineeno, omanyi kino kibaddewo, omanyi kino kibaddewo, omanyi kino kyekiriwo. Get one friend. Could be your boyfriend, could be your friend, could be your sister, could be your best friend. You get a no. It is very okay to be in pain.